Olunaku lw'eggulo Paalamenti y'e12 lwe yatuuzizza olutuula lwayo olwokubiri bukyetandika emirimu gyayo. Mu lutuula luno mwe mwabadde okusunsula n'okukakasa abantu abalondeddwa ku buvunaanyizibwa obw'enkizo okuli amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga kw'otadde n'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssennyonyi. Olutuula luno lwakubiriziddwa Sipiika omuggya Jacob Oboth. Ababaka bajjumbidde nnyo olutuula luno era olw'obungi bwabwe abamu baalabiddwako nga tebalina wa kutuula so nga abalala babadde balina okwenyigiriza okusobola okufuna we batuula ate abandi ne batuula watuula abagenyi ba Paalamenti. Kinajjukirwa nti ekizimbe kya Paalamenti eno kyazimbibwa nga kirina okutuuza ababaka 80 kyokka ng'olwaleero Uganda erina ababaka basukka mu 5 era nga lwabadde lwatu nti tebasobola kuggweera mu kifo kino. Item 3. Olwaleero ababaka babadde mu Paalamenti y'eggulo batubuulidde ku kye baayiseemu ng'abamu okufuna we batuula kyabatwalidde akadde. Funa wentulu oluvannyuma lw'essaawa nga 3 nga nyimiridde ndowooza ababaka abamu badde bamaze okufuluma. Kituufu tukimanyi nti Paalamenti tesobola kututuuza ffenna kubanga kyabadde kireka bubi ababaka abasoba mu 10 bayimiridde abamu balimu gye tuyita public gallery tena kutuula babaka ate nga Paalamenti ababaka tebaaweddeyo. Kyesaagadde mugamba ngo mu kutuula kwaffe twayimiridde buyimirizi n'olaba abasajja bakulu bayimirira ne muyimirira ebigere ne bibaluma, ekyo tekyabadde kirungi. Kyokka bano bagamba nti mu budde buno Paalamenti yandibadde tenyigiriza abantu mu kisenge kyayo mwe bateeseza naddala ng'eggwanga liri ku bwerinde olw'ekirwadde kya Ebola. Buli omu yamukkiriza okwogera neeyogera emirundi 2-3 buli omu yamukkiriza okwogera ate nga awuliriza temwabadde kuvuma ekintu kya encouraginga ennyo oba kyasimbako essira okubeera ne decorum. Enkungaana enene tuli muziyimiriza ate kutulaba nga bwe twabadde twefiitiise wano kikontradictinga gamba nga ffe abantu leaders kyetwogera si kyetukola. Nga bwe twali ekkollo nga tonda sipiika nze ndowooza baziteeke ngoba mu lujja mu tenti nga tukolera induction olwaleero oba ekkololo kubanga kati olwaleero okugamba nti waliwo ekirwadde temulina kweriirana nnyo nga okweriirana tekwetaagisa. Ebyo ng'obitadde ku bbali waliwo ababaka abasiimye engeri Sipiika omuggya Jacob Oboth gye yakubirizaamu olutuula lw'eggulo era nga balina essuubi nti bw'anaatambulira awo Paalamenti y'e12 yakubanyumira nnyo. Ndowooza nja kuba nkedde nnyo okuwa komenti eyo nti agenda kubeera mulungi ogwenkomeredde naye kano katandiseeko kalaga nti awa buli muntu ekitiibwa awa sides enjuyi zonna aziwa ekitiibwa buli omu yamukkiriza. The speaker got above 90 in 2 reasons. One, he gave opposition time. The opposition members of Parliament spoke actually more than the government members of Parliament. They managed to raise a lot of objections and they were heard clearly. Secondly, he is very humorous as a person, the speaker. He speaks very well. I take this opportunity to commend you for your participation at yesterday's House sitting. Your attendance was impressive. I urge you to maintain that level of dedication throughout the 12th Parliament. It is only through such dedication and availability that we will ensure effective representation. That will ensure effective representation. That will ensure effective representation. Mu mwaka gwa 2017 Paalamenti ng'eyagala okwewala ebizibu nga bino eby'omujjuzo yatandika okuzimba ekizimbe ekipya era nga kyalina okuggweera mu myaka 3 gyokka. Kino kyali kyakumalawo buwumbi 1979 wabula olw'okukeerewa kyakuggweera mu buwumbi 2020 nga kiwedde ekizimbe kino kyakutuuza ababaka bali wakati w'e5 n'olukaaga. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.